Enyumba zino lwaki sizentunda nezimpe ssente nensasula nensobola ogende ssente zikolwa mulamu nenoonya abakasitoma ne babula nenoonya abakasitoma okakano olwo pressure nnyingi gye baali batuwadde nga batusuubiza okugenda nazitunda miliyoni 10. Ssente ze bansabye siina na gye nzijja ogenda mu ebyo ebyuma. Nebuuza kati ki ekiddako? Abaana bo batudde tebasoma, ekyo nakyenenyezza. Kati ninga omuntu atakolangako wano wetubeera omwami ow'edduuka oli gw'olabye yatuwaawo ndi ku 0 point n'ekyokulya tetukiyina era abaana mbafumbidde buugi bwe banywa naye nga baba bw'ajja mu kiyungu nansinkana nga ani mu kiyungu aba ayagala kukwatirira aba ayagala kukola ki noweekaanya n'okuba enduulu yatuuka nsikambula nga nkuba wansi ekigwo mukunkuba ekigwo kati nga ye ateekateeka kwambulamu mpale. Weewaawo atulaba mulungi tukwaniriza nnyo webale kubanga otwegaseeko nate olunaku olwaleero tuzze okubanga tuwayamu omukyala ndowooza omulaba gwendi naye bamuyita mukyala Ramla ndowooza ndyogedde bulungi weewaawo yawangaalirako Buwarabu naye okusoomozebwa alina kungi ng'atuuse wano e Uganda ne Buwarabu eyo twagala okuwayamu naye tulabe bye yayitamu okutindiga okujja ematuga eno gye tuli olunaku olwaleero kyaddiridde story gye yampadde nga ndabira ddala omuntu yenna wooli bw'oba ogiwulidde ekkwatako era njagala obeerewo owulire emboozi eno osanga olina amagezi goyinza okumuwa asobole okuba nga ayita mu kusoomozebwa kuno kwayinza okuba nga alimu. So nkwaniriza nnyo webale kubanga oneegaseeko olunaku olwaleero. Mukyala Ramla njagala kusaba ombulize ku munnayuganda oyo atulaba essaawa. Amanya bannayuganda abatulaba nsanyusa okubanga mundaba. Amanya gange nze Katushabe Ramla ne mukyala Munyankole banzaale mu bitundu by'e Mbalala naye nawangaalira nnyo mu mukono. Wangaalidde nnyo mu mukono? Eno Matugga mu myezi buweezi. Kwankyewuunyisa okuba nti mbadde simanyi na kumanya nti oli mukyala Munyankole kubanga Oluganda enjogera gy'olwogera oli ayinza obutalowooza nti olinaweeyo. Ampangaalidde nnyo muno mu Buganda n'empisa z'Abaganda zonna nzimanyi nelwankubadde nti olulimi lumala ne akali ne kajja olw'okuba nti lulina lw'oba walwogera nnyo olulimi lumala ne lukyamamukko. Nsanyusa okulaba olunaku olwaleero. Nzasinze kubanga byabadde byansusseeko nga siina na magezi n'obuyambi nga siina byonna nga binsobedde. Njagala tutandikire ku mbeera kubanga mu story gye wampadde waŋŋambye nti waliko Buwarabu. Buwarabu ogenda mu nsi ki, ogenda kukola ki, ogenda ddi, waliwa okutwaliza wamu era ki ekyakusikiriza okubanga ogenda e Buwarabu kuba abamu balowooza nti ogenda e Buwarabu eyo oteekeddwa okubanga olemereddwa e Uganda wano then n'olyoka ogenda sayidi. Nali mbeera sayidi z'emikono eyo mu Kigombya oluvannyuma lw'okubanga nti nali mbeera nzekka nga abaana bali ne taata waabwe kati kyenva nsalawo nenfuna mukwano gwange bamuyita Mama Rahuma naye ng'erinnya yena ffe twali tumuyita Mama Rahuma era lyerinnya erivuga ennyo. Kati kyava ntuukira n'aŋŋamba akuumako emberenge ako. Nali nkola kuumako emberenge nga ntunda n'engatto z'abakyala nga ze ntunda naye nga ssente entono olw'okuba nti nali nzijja mu bibiina nenzija n'entunda nenzizaayo kati ng'essente zikendeera nnyo gattako n'okwerabya n'okulabirira abaana gye baali. Kwe kundiiramu n'ensalawo n'enkigula ekirowoozo neŋŋamba kaŋŋendeyo e Buwarabu nkole. Bwakyanga olunaku lwonna bwe lukya kubanga ebintu byatambula bulungi tebyankaluubiriza ne kampuni teyankaluubiriza kampuni eri eyo esayidi z'ekira ekireka eyo nentwalayo Namugongo ne bentwalayo passport yange kubanga passport yo naye nagikola dda
kati nentwayo passport ne baŋŋamba alinda ogenda kujja ogende ku training tuweemu wiiki emu ogende ku training. Wiiki we yayitako ne ŋŋenda mu training. We twatuuka mu training ne tusangayo abawarabu nga bazze okulambula abaana. Kati olwabo balambula awo wennyini omuwarabu n'abuuza we mugenda ne mukola biki bye mwagala okukola. Kati abaana abasinga baali bawaayo nga bagamba njagala kuweerera abaana baganda bange, njagala kuweerera abaana, njagala kuzimbira mama wange ennyumba. Kati nze we bambuuza kiki oyagala okukola, nze n'agamba njagala kuzimba ebbaala ne loogi nsobole okukola okufuna essente. Kaga ofune business. Mfune business. Ekirowoozo ekyo baakigula speed. Era ndowooza baatulonda abaana nga 6. Olwabo okuva ku training twakomawo bwetegesi na kulinnya nnyonyi tetwamala bbanga liwanvu ne tugenda. Byatambula bulungi nnyo ne tutuukayo Abawarabu ne bansiima ne nfuna ekiyumba kyali kirungi. Mama yali mulungi nnyo ne baba. Naye obuzibu nga baba bw'ayina ng'ayagala nnyo abakozi aba ayagala yeegatte nabo. Ng'ate baazaala abaana 2. Amaani nga ye muwala, omulenzi nga muyita Asumaani nga bali balenzi 2. Kati abo abalenzi 2 abo abaana 2 omu omuwala yali yafumbirwa naye ono omulenzi nga alina emyaka 32 nga ye abeera waka nga teyawasa. Eri abeera mwana. Naye mu reality oba okuze. Bo baba balaba nga akyali muto. Kubanga ati banaana tuteeka kumunoonyeza mukyala. Ne tubeerawo n'emikyapawo omwezi gumu ne guntambulira bulungi nga naye nga baba bw'ajja mu kiyungu n'ansinkana nga ani mu kiyungu aba ayagala kukwatirira, aba ayagala kukola ki n'weekaanya n'okuba enduulu naye nga takikola ki. Olwo mama taliiwo. Mama abeera atudde mu ddiiro gw'obeera mu kiyungu ng'ofumba. Bw'oleekaana tawulira. Bw'oleekaana ate baba n'omugamba ate mama takkiriza nti baba ye mukyamu. Agamba gwe mukyamu gwaleetedde baba okusikirizibwa. Kati awo toyina munnyonnyola. Bw'omunnyonnyola aba alabanga gwe mukyamu. Awo wennyini mama aba asobola okukola ekikyamu. Bwe mubeera mu kiyungu aba asobola n'okuyiira butto. N'embeerayo eyo ne tubeera mu mbeera eyo ey'okusika omuguwa. Omwezi ogwokubiri gwatuuka naye naakakutuuka mu makkati nga tebanaana gunsasula ng'ogusooka bagunsasudde. Awo mama n'afuna olugendo ewaabwe. Muganda we yali azadde omwana. Kati eri we bazaala bonna baggwayo bonna ne bagenda ne balaba omwana abaazaaliddwa. Famire yonna eggwayo. Kati kwolwo mama yali agenze. Omutabani yamutwala bulungi n'amutuusa, bwe yamala omutuusa n'akomawo. Omutabani nze nali ndaba nga tandiiko ye nga talina kye yali annyezeeko. Naye kwolwo simanyi omwoyo gye yagujja omutabani n'ansinkana mu kisenge mmaze okukola emirimu bulungi n'ansinkana mu kisenge bwali ssaawa emu. Eri ssaawa emu buba bwakakya abantu beeri baba bakatandika okunyumirwa obulamu kubanga emisana basiba beebase olw'akasana. Ibeeranga ssaawa emu ey'okumakya ey'eno aba agenda fumba zicaayi aba ayagala ofumba ebiki buli kimu lw'aba ayagala akirye. Kati ne mmala emirimu ne ŋŋenda mu ruumu yange. Olwatuuka mu ruumu yange najja n'ampita n'aŋŋamba sinywedde caayi tonsiikidde awo njagala onsiikire amagi onsiikire bagaazi. Ne mugamba mbadde mmaze nga nnyingidde obuliri. Ne mugamba kale kanyambale nzije kuba nali ŋŋenda mu kinaabe. We namugamba kanyambale nzije teyanninda na kwambala. N'akuba oluggi pu n'ayingira. Yamanya nti oli mu ngoye. Ne mubuuza ate kiki? Asumaani kiki ekikulese mu ruumu yange? Yaŋŋamba kitono nnyo ŋŋende nina kye njagala okugamba ŋŋende. Kati awo ne mbaka engoye ne nnyambala nali nnyambala n'aziyuza ccu zonna engoye n'aziyuza. Ne mugamba kiki Asumaani kiki kyonjagaza? Okkakkana ne nfuna obusungu. Ne ntandika okubaka engoye endala nyambe nga bugoye lwenkwata lwayuza bugoye lwenkwata lwayuza. Kati awo we yamaliriza n'ankwata omukono. Kati mu kubanga nsena omukono bw'ati mwe yasenera ebbeere lyange bw'ati.
mukulise nebbere n'alitwalira nga omukuta yasika busisi bwati ng'asika bbeere ebbere ne likola ki ne linnuma nakuba enduulu kati mukuba enduulu mba mpulira obusungu njaga muteme n'oluyi n'akwata omukono n'akuba wansi n'akuba ekikonde ku bbeere ne ŋŋamba kati kaŋŋende ewa taata nkuloopeyo bwe nali nzikirira amadaala yajja n'ansikambula n'ankuba ku madaala n'empisibwa bubi ebyo ne biggwa kati nentuuka ewa muzeeyi nali sirina kye naayogedde wabula muzeeyi nga ndaba ndi mu maziga naye ye oba ng'alowooza ki ekinka sinaamunyonyola kintu kyonna yatuuka ansikambula ng'ankuba wansi ekigwo mukunkuba ekigwo kati nga ye ateekateeka kwambulamu mpale awo yali musajja munenenene bw'ati awo gye ngenza okuloopa yali ateekateeka kwambulamu empale awo we nafunira akaagaanya n'enfuluma shwi n'enfulumamu mu nnyumba n'enzuluka nadduka nga nkute na ssimu yokka bwe ntuuka eyo wabweru n'embeerayo nasulawo na nnaku 3 nendaba naye nga tosula mu kifo kimu ebweru gye wasula ennaku 3 tosula mu kifo kimu osula otambatambula kati mu kutambatambula awo mu biseera ebyo nali mu kifo kye bayita Jidda kati mu kutambatambula Jidda wa Saudi Arabia Saudi Arabia Jidda kati mu kutambatambula we nagwira ku muvubuka oyo muvubuka baali bamuyita Kim bwe mugwako ne munyonyolamu embeera yange n'aŋŋamba nedda nyine mikwano gyange egiri eyebwere egikola katojja sobola kuddayo mu kiyumba ky'obadde kankuwe ekiyumba ekirala mwoba ogenda otandikire obulamu ojja gendayo okola ebintu bijja kutambulira bulungi sinkana omuvubuka nga bamuyita Kim kyava ŋŋamba ngenda kuweereza bawala ababeera ebweru nga naye mikwano gyange bajja kuyisa bulungi bajja kufunira emirimu kati ne mugaa Kim mpe ennamba yo wentuukayo ng'ebintu bibi nja kukubira onfunira awalala Kim nampa ennamba ye kati mu process eyo nembeera nga we yantwale mu kiyumba natuukayo nga tewansanyusa era nenzamu ne mukubira Kim mbadde nsaba onkyuse kati mu ekyo ekiseera ate ne Kim yali addayo ku ofiisi nga wali contract ye eweddeyo kati bwaddayo ku ofiisi atuukayo nga bamuwa omulimu gwa kugenda Riyadh kati bwe yagenda e Riyadh n'ankubira n'aŋŋamba ndi ene Riyadh bw'oba oyagala osobola okujja nja kufunira emmotoka ekuleete olwo nga nkozeeyo emyezi emeka 2 ng'essente ezo nziina nga sizisindikanga olwo toli mu kiyumba oli wabweru ndi wabweru naye nga nkolera mu biyumba ogenda mu kiyumba n'okola omwezi naye omwezi baba bakuwa 1,500 ate zo ziba zisingako mu kiyumba era nze ne kampuni saagigamba byonna ebyantuukako nembeera ebweru nenkola awo n'ofunawo 1,500 bw'ogenda mu kiyumba madamu n'akusiima n'okola omwezi bwe guggwako ne bakuwa 1,500 eno mu kiyumba ajjukira bampa 9 kati awo wankubirira essimu n'aŋŋamba jangu okolere eno nava ya buvi e Riyadh n'anfunira emmotoka ne bantika ne bantwala e Riyadh n'envaayo e Jidda ngenda n'entandika okubeera e Riyadh kati bwembeera e Riyadh n'enkola emirimu ne gitambula bulungi ate e Riyadh emirimu gyaliko mirungi ng'e Riyadh omulimu bakuwa 2,000 ate Jidda bakuwa 1,500 kati nze nembeera mu Riyadh nga bampa 2,000 emirimu nga gitambula bulungi cleaning nga tekuli cooking ziba 2,000 nenkola kati bw'oba okola cooking ne zibeera 2,200 oba 2,300 oba mu 5 bwe kityo kwe kufumba naye nze nenywerera mu cleaning n'encleaninga kati awulama neŋŋamba kati ennyumba mwe yali antadde ennyumba teyankola ki mwalimu abawala nga bangi n'etansanyusa kyenva ŋŋamba nange kino ekintu kye bakola nange nsobola okukikola ekyokuhostinga abawala ng'ohostinga abawala n'otolosa abawala n'obaleeta n'obahostinga kati nenkwana mama kiyumba eyali mama kiyumba mu ebyo ebiseera ekyo kye nalimu nannyonnyola byonna nga bwe bitambula byonna naŋŋamba naawe osobola okukikola n'otabeera ng'ogenda mu biyumba ng'okola wabula ng'ohostinga abaana
namalawo ndooza gyali myezi nga 8 nga mbeera awo wamu. Kati we yaŋŋamba nange ne ŋŋamba nedda kaŋŋende nange ntandika okukola ki okuhostinga ennyumba era we navaayo ne ssente zange zaali 6 najja nga mpangisa nnyumba nga ntandika kutolosa baana nga ngula bintu by'omu nju nga ntandika kutolosa baana. Kati awo nali nyinawo mukwano gwange nga bamuyita Doola nga Doola nga ngwembeera naye ebintu ne bitambula bulungi nga bitambula bulungi. Doola wo yafunira ennamba yaani waliwo yamuwa ennamba ya Justine ne tutolosa Justine. Olwaba okutolosa Justine najja bwe naabeerawo ne mufunira omulimu gwali gwa 22,000 gwali gwa kulabirira omukadde. Bwe yatuukayo omulimu ne gumulema yamalayo bumazi nnaku 3 nankubira naŋŋamba nkubuulire omukadde azitowa ekifuba kinnuma simusobola. Mbadde ŋŋamba nkomewo nfunira omulimu omulala. Mu ebiseera emirimu gyali gya ssente entonotonomu naakomawo ne mufunira omulimu gwali gwa 1,500 ng'alabirira baana nakubafumbira. N'agenda n'abeera ng'alabirira abaana. Yamalayo omwezi gumu n'alabirira abaana abo n'akomawo. Kati mu kukomawo kyava mpa ennamba n'aŋŋamba noono omwana ayagala ttoloka. Ne mugamba mumpe nga bamuyita Hirat. Ne mutolosa. Olwaba omutolosa naye najja. Ne tubeerawo. Kati awo ne ntandika okwongerako abaana ne ntolosayo Basofia ne ntolosa abaana. Bizinensi ng'ekula. Neekula. Abaana ne ŋŋenda abaana 35, abaana 45. Nagenda okuva e Saudi nga nyina abaana 85. Mu kiyumba kimu nga nyinamu abaana 85. Kati abo abaana 85 abaana bonna baba bakuyita mami. Naye we natolosa Hirat n'aŋŋamba ffe ye waffe kwe tubeera wali omwana bamuyita Lala. Ate Lala erinnya ndikola ki ndyagala. Nange ŋŋenda kutuuma Lala. Hirat n'antuuma Lala. Kati Hirat bw'antuuma Lala abaana bonna ne babeera nga bampita Lala. Bonna nga bampita Lala bankubye ku mulimu Lala mbadde kino nga omwana afuna obuzibu awo wennyini nsindikirawo driver. Ne bamunonayo n'ajja. Buli mwana afuna ku mulimu bw'amalako omwezi nga nkubalira ssaawa. Driver bwakutuukako n'ankubira n'aŋŋamba akutuuseeko. Ne nkubira ne nkugamba fuluma ennyumba driver atuuse. Kati awo nga ntega ssaawa. Driver alina okuvugira essaawa location yo mba ngiyina. Eba ebala dakiika 3, dakiika 2, dakiika okutuuka wendi. Essaawa ezo bwe ziyitako nga tebanakutuusa nziramu n'enkuba essimu. Ne mbuuza driver ki ekituuseewo lwaki omwana essaawa bwe tannabatuuka waka. Nga ntwala obuvunaanyizibwa nga nze seebaka nsula ku ssimu ate engeri gye baali bankubyemu ebbeere. Kati ebbeere lyajja mpola nga lisituka obulumi nga lisitula obulumi okukakana ne libeera nga lirimu ekintu ekinene nga kinnuma buli ssaawa yonna. Kati nga luno oludda bwe ndwebakira obulumi bubeera bungi era n'essaawa kati luno oludda silwebakira lwa nsonga ebbeere lyanzimbako ne lirwala ne kansa. Kati nze nali simanyi nti ndi mulwadde wa kansa. Eyo e Saudi waliyo amalwaliro. Kati ne mbeera nga ŋŋenda mu malwaliro ago nga njagala banzijanjabe. Eddwaliro erimu ndyerabidde n'erinnya. Otolyogera li? Kati ne mbeera nga mbeera eyo mu malwaliro nga ne banzijako bisikaani buli kimu nga naye ng'obulwadde tebakola ki tebabulaba beeri. Naye nga gw'owulira likuluma. Bo bagamba mulimu ekintu ekizimbye ekinene naye nga tebamanyi nti ki. Kati awo lwamala ne baŋŋamba tugenda kuggyako omusaayi tusobole okulaba oba mu mubiri gw'olinamu kansa. Ne banzijjako omusaayi ne baŋŋamba omusaayi gwo mulungi era ku olwo lwamala ogunzijjako omusaayi ne baŋŋambirawo olina omusaayi omulungi tubadde tusaba otuwe ku musaayi. Ne mbagamba nga baagala mbawo omusaayi ng'ogwo omusaayi baŋŋamba gutunda bagwagala. Kati kyenva mugamba ndi omusaayi gwange okuva mu buto sigugaba nyina omusaayi mutono. Ne baŋŋamba tuyina ekyokulya kye tusobola okukuwa n'okirya amakerenda ago n'obusitinga n'otuwa ku musaayi. Ng'era banteeddewo n'omutemwa gw'essente gwe bagenda okumpa mbawo omusaayi nabagamba nedda. Ne ntambula ne nvaayo. Oyinza okufiira mu mbeere. Nga naye nga baali baagala omusaayi immediately. Ne nvaayo ne nkomawo.
naye nembeera awo obulumi nga bungi. Kati kyenva nnyonnyola Jaasi ng'olwo nno we yava ku mulimu gw'abaana teyadda ku mulimu mulala. Omulimu omulala gwe yaddako gwali gwakulabirira ki omukadde bw'atuukayo era omukadde n'akaaba nnyo n'omwezi teyagumalako ng'agamba omukadde aleekaana omukadde akola ki n'akomawo n'omwezi teyagumalako ne mufunira omulimu omulala olwavudde ku baana omuwadde omukadde n'omukadde nagwo ne gumulema n'agenda ku mulimu omulala. Omulimu omulala gwe yagendako gwali gwakulabirira gwa kiriiningi yekka naye ennyumba yali ya kalina bw'agiyingiramu yakolayo ndooza zaali wiikisi 2 era nagwo ne gumulema n'akomawo n'aŋŋamba era guganye nze emirimu simanyi oba nzire ne Uganda kasita ndaba bino ebya South Africa bituuse baali mu kumpita kati kyenva mugamba baani abakuyita n'aŋŋamba bampita nti ŋŋende South Africa nimanyi nze nasasula dde ssente ne hayiro oyo naye yasasula ntugenda nze ne hayira tugenda nga ebali mu kamwa tugenda kati hayira kyenva mubuuza hayiro oliwo bbanga ki wano mu Saudi yaŋŋamba n'omwaka tegugenda wera tugenda kyenva mubuuza mugenda wa kati ne ŋŋamba hayira kamulinde akomewo y'anaabinnyonnyola kati ono Jaasi we mulaba nga ebyemirimu bikoze eki biganye ate nange ebbeere linnuma omwana waakomawo ku mirimu eno gy'abeera aba akoze eki akooye ate nange okubanga okuseevinga amasannyalaze nga nagula ekyuma ekyawamu mashiini eyoza engoye kati nga bw'akomawo engoye zonna baziteeka mu kisero ne tuzooza omulundi gumu obutayoleza akagoye kamukamu amasannyalaze gaba gagenda nnyo ate gabeera jjuu yange kati kyenva mugamba omanyi kyoba okola bw'okomawo okuva ku mulimu engeri gy'emirimu gye giganye sigala wano ewaka onkolereko nga house girl wange obeere nga gwe ayoza engoye z'abaana ofumbira abaana bakomawo bakooye babiri biganyi abaana bakomawo bakooye abaana bakomawo nga banafu oluusi baba bakubye baagala kwebaka bazuuka 12 ogenda ku mirimu kati omuwamu ennaku 3 n'awummulamu n'alyoka afuna omulimu omulala n'agenda kati kyenva mugamba nedda sigala wano beera ng'onkolerako emirimu nze olwedde bwe nkutama ebbeere linnuma ate bwe neekyusa bwe nti ebbeere linnuma ate n'ekiro seebaka akageri nti mbeera ku masimu ng'abaana bankubira amasimu ebibaba batuuseeko olunaku kati nze beera wano nkolereko ate wemba ŋŋenza okutolosa abaana igwe osigale wano ng'okola ki ng'ofumba ate weŋŋenda okutolosa abaana ne kantanda ne bankwata igwe oba omanye ssente we ziri oba omanye ebintu we biri oba osobola okukwata n'ogamba zino engoye zibadde za Ramula kanzitikke obeerewo nga namba 2 wange era ng'abaana bamuyimbirira mu kiyumba waliwo omwana amuyita Aliima ne kakati gy'ali ng'amuyimbirira maama mmwe mwesiimye mwafuna emirimu egiri pamanenti era kakayimba mwekali mu nnyumba yange nga bakayimbirira Jaasi maama mmwe mwesiimye mwafuna emirimu egiri ki pamanenti nga lwe luyimba lwe bamuyimbirira kati ne mugamba Jaasi siina ssente ze ŋŋenda kukusasula naye njagala tukole bwe tuti bw'ofuna omwana ayagala ottoloka oyo omwana n'omutolosa ne ŋŋenda ne mukugirayo nze ndiira ku transport igwe n'oliira ku ki n'oliira ku mwana waaba asasula rent omwana ajja kuleeta nusu 1,000 igwe ompe nusu meka ompe nusu 2 yatwala 8 olwo omwana ng'akola meka gwe mujjako 1,000 olulambo olw'okupangisa omwana emirimu gye tubawa teruba nusu 1,000 omwezi gumu guba nusu 1,000 emyezi 6 ate emirimu gye muwa emirimu gya 2,000 tutandikira ku 1,800 paka ku 2,000 ate giba myezi 6 1,000 we lugenda okuggwako aba amaze okukola ki aba yakoledde endala kati bw'okomawo okuva ku mulimu osasula 50 ez'emmere bw'okomawo okuva ku mulimu osasula 50 eza driver kati nga bw'omanyi nti omukazi yeetetenkanya teza driver buli lunaku buli lw'otetenkanya n'ogamba nti njagala kudda waka buli n'obwogenda ku mulimu which means obafunira ne babeera mu biyumba byabwe eri bw'ogenda ku mulimu gwe n'owoza no ye waka
gwe buli lw'ogenda ku mulimu n'ogamba omulimu gukulemye tetenkanya fifitezo eza transport ne fifitezo ez'emmere gwe neweekubye emizimu n'ogamba nze simanyi madamu anvuma madamu akola ki fifitezo kyekikumi ky'olina otegeka wali eri kati bino njagala kwota wifi njagala wifi nga nagula wifi weeri ewaka gwe wogamba nti njagala kudda waka tegeka 15 5 ga wifi 5 amalala ga mmere 5 amalala ga driver zoyina otegeka buli lwolowooza okudda ewaka kubanga tojja beera ewaka nga weebase bwebase ojja kwetaaga okwogerako n'abantu bo kati ate onaayogerako nabo nga toyina ate webagula bunene bu airtime buno budata buba buggwako mangu naye wano wifi weeta n'ogenda ne ku YouTube n'ogenda buli wamu wonna kati nenteekako eyo wifi nayo ngomwe namwonzijamuko ku busente bwenti mpola mpola kati jase emirimu bwe gigaana ne mugamba sigala ewaka gwe wakubiri wange nga wemba nfunye obuzibu eyo ku site gye mba ngenza okutolosa abaana otikka butisi bintu byange ne binsanga ewaka ne mubeera nga muwa rekodi ne mugamba gundi tanabasaswa gundi tanabasaswa gundi asasudde gundi asasula muguno omwezi bwentyo rekodi zonna nenzimuwa bwino ya nabanga amanyi buli kimu kyonna nabanga amanyi buli kimu kyonna ne muyigiriza engeri gye nkikolamu nga buli lunaku oba oluvannyuma lw'ennaku ezi buli mwana wabeerayo omwana mpa 10 buli lunaku oba oluvannyuma lw'ennaku 2 wabeerayo omwana mpa 10 ng'era amanyi n'okuŋŋamba lamula omwana gundi yalina okuleeta guno eno wiiki omwana gundi tanabaleeta omwana gundi tanaaleeta nga namuwa omulimu ne mugamba ne tugenda ffenna ku dollar store ne tugula buno obukebe bwe baterekamu buno bubbanka bw'obukebe nga essente z'emmere essente za wifi essente za uniform nga nagula ne uniform teri mwana agenda ku mulimu nga tayambadde uniform obanga akoze kampani buli mwana agenda ku mulimu aba alina okuba nga ayambadde uniform ng'ate buli uniform pay emu ngitunda 50 buli pay ngitunda 50 kati nga ziyita mutya ezo sente zeeyo riyalo kati ng'akimanyi nti buli mwana yenna agenda ku mulimu n'asasula sente za uniform zituula wali mu kakebe esente za uniform mu kakebe kaazo esente za wifi mu kakebe kaazo ne sente z'emmere mu kakebe kaazo byonna ng'abikola ki ng'abimanyi omwana aleeta leero ng'amumanyi omwana aleeta enkya ng'aba amumanyi yanzijukiza n'okunzijukiza nze mbeera ndi ku masimu n'aŋŋamba lama omwana gundi yalina otuwaayo essente omwana gundi yalina otuwaayo essente nga we bazituwa nga oba n'abaana ne baleeta essente ne baziyinteresa waba alina ekizibu n'aŋŋamba lwamula abaana bange bagenda kudda kusoma ne mugamba kati tolako nusu west sasula tolako bwe kiti nange onteera ewange tolayo bwe kiti tukole bwe tuti kati nga nateekawo n'embeera y'ebibiina nga ebibiina we bituuka nga mugamba kino ekibiina bwe kiti twalayo essente bwe ziti kino ekibiina bwe kiti twalayo essente bwe ziti nga twakola ne busaako era gye buli eyo Saudi ng'ekintu kitambula bulungi ng'essente zijja kati mu mbeera eyo nga buli kimu kitambula bulungi nga ndabya ddala ng'era nava Saudi nga buli mwana musasudde abaana baali bammanja bonna ne mbawa essente zaabo abaali baziyinteresa ne mbawa buli mwana ne musasula kati ekisaa ky'okutuuka bwe nali nkyali awo just kyava ŋŋamba lwamula engeri gy'oli omulwadde ebbeere lino tojja sobola kuwangaalira muki mu Saudi weetaaga oddeyo e Uganda bakujjanjaba ebbeere ekirowoozo n'enkigula kubanga yali afuuse sisita wange ng'era ne wemba nyina obuzibu bwonna jasi yasooka okumanya bwe yannyonnyola bw'atyo ne nkigula ekirowoozo nange tugende ne South Africa bw'omala okwejjanja tugende South Africa ne mugamba kituufu kangende mu South Africa mu nsi eyaki ey'etaliimu kufuga kubanga eri e Saudi tokirizibwa kutambula obanga ali e Uganda Saudi obeera mungi okuva ku makya mpaka ku makya
oli munju okutambula otambula weekweka otambulira mu taxi ate weevikanya obeere ng'omuwarabu oleme okubeera nga buli omu akulaba olwansonga nti we bakulaba poliisi ekubaka ate n'ebikwogerako oba tobiyina kati obeera olina okubeera ng'oli mu mbeera bw'etyo kati bwe yannyonnyola kyenva ŋŋamba tugende kyenva mugamba nkoze ntya okuteekamu input sente mmeka naŋŋaane hayira yateekamu okubuuza hayira wateekamu ye nimubuuza hayira wateekamu mmeka naŋŋamba nateekamu 4.5 zaawano ne mugamba nange nja tteekamu kyenva mugamba mpa connection bwani gwe nnyinza okwogera naŋŋamba omuntu kwogenda okwogera naye mwami wange ate omuntu bw'agamba mwami olwo mwami wani wa Justine wa bwe yannyonnyola nti mwami wange of course awo tolina kumamala n'oyogera ebintu ebitakwatagana kubanga oli oli mwami w'oli kyenva mugamba nga tetulina ki passport kyenva nkwata ne mugamba tusooke tusasule passport awo wennyini ne mugamba nange ekirowoozo nkiguze kikyenyina okukola onkolere passport ndyoke nteekemu essente ez'okutambula nakwata nakuwa ennamba yange omukyala bali bamuyita Danloy ng'ali bweru namuwa ennamba yange namugamba noono ayagala okugenda omukyala naŋŋamba teekamu essente omukyala nambuulira essente zenyina oteekamu bw'azinteekamu ng'azimbuulira mu $, nenzisindikira dokita ne mugamba dokita baziŋŋambye mu $, naye zino ziba sente mmeka dokita naŋŋamba ezo $5,800 ye bba omukyala oba wa Justine olwoziweereza Uganda nziweereza Uganda ye dokita yamanyi ngeri gyaziweerezaamuwa eri ow'omukyala ali Florida esimu esooka eri mu sooka ombulire bulungi kubanga wano nandyagadde okumanya nze mbadde manyi oteekamu ssente kusobola kubanga ogenda South Africa naawe osobole okubanga olivinga obulamu obulungi obuli simple obutali bwakwekweka ng'ovudde mu Buwarabu kyembadde ndowooza era bwekityo bwe kyali kwe kusalawo ninga nteekemu essente nkomewo e Uganda ngende South Africa mu bulamu obuli simple so tewali wakusala busazi kugenda South Africa wali olina okusooka okudda wano wano n'obujjanjabi kubanga nali simanyi nti ndi mulwadde wa kansa nali mmanyi ekintu kyayingira buyingizi mu bbeere kizimba kubanga eri e Saudi bancekinga ne balaba mu musaayi gwange nga temuliimu kansa kati ne baŋŋamba wano eno kugenda bugenzi kunkola ki kunsalako okusalamu kintu kiri mu bbeere nga ndaba kintu kiri simple okusalamu obusazi ekintu ekiri mu bbeere ntereere kati sente ne mubuuza sente mmeka naŋŋamba $5,800 ng'olwo njogera n'omuzungu oli nenjogera ne dokita omuzungu muzungu azaati olwo dokita bwe mugamba nange nnyina interest hairati naŋŋamba tuyina omuzungu gwe tukola ki gwe twogera naye n'atukola ki n'atubuulira ekiddako nange dokita akola ki akwata omuzungu amuwa ennamba yange omuzungu yayajja mu inbox yange naŋŋamba gwe bayita Katushabe Ramula gwe baŋŋambyeko konze yenze nange nandyagadde okugenda nammwe e South Africa nfune kuki ku ssente nkole ko omuzungu n'agamba kyangu nnyo teekamu input ogende kyenva ŋŋamba dokita ekiriwo tetulina passport nga ffenna bwe tuli ene Saudi tetulina passport twazireka mu biyumba ko dokita n'agamba mukozese passport ne mugamba sente mmeka naŋŋamba buli passport zino essaawa passport zaalinya ziri ku $5,000 ezaawano ne mugamba nedde sente ezo nnyangu nnyo ŋŋenda zikusindikira onkozeseze passport olwakolera passport eyaawe ye Uganda kati kyenva mugamba mbune sente ŋŋenda zikusindika ne mugamba kati oba ogendayo ddi bwe nkusindikira leero essente naŋŋamba sigenda genda ne mugamba ate lwaki emmotoka yange yayonoonese ate erimu ebizibuzibu poliisi yagikwata bansabayo $5,000 ne mugamba dokita kiri bwe kiti ŋŋenda kusindikira $5,000 ogende osasule poliisi
emmotoka ogijjeyo kubanga yaŋŋamba mu biseera ebyo ali koboko ate poliisi yakwata emmotoka ye ne mugamba kiriwo ekikankusindika emitwalo 5 ogenda oggyeyo emmotoka yo nange onkozeseza eki passport kyenva musindikira kakadde kamwe emitwalo ameka 5 nga gakozesa passport yange 5 gakozesa passport ya jas 5 gakozesa ga dokita kujjayo mmotoka kubanga bayire yali ansabye nankaaga ne mugamba kankuwa 5 10 naali eyongerezaako ne tulinda wayitawo omwezi ogusooka passport ezajjangako ne ŋŋamba jasi dokita nga tatuwa passport zaffe atulage nti passport zifulumi ko jasi olinga agamba nti dokita tomwesiga dokita ali just busy naye passport zagenda zikukola ki zikukubira akafaanani kati jasi waaba ayogera ne dokita naye ng'amugamba era nandaga ne message olaba yiino ngimutayipingidde ne mugamba omukyala ndi bubi ayagala kulaba ku passport aye namugamba ono bossi wange saagala omunyiize yabimugamba nga mbiwulira saagala omunyiize alowooze nti ebintu bya kifere mulage passport awo nzikiriza nkuyingiremuko katono kubanga kyesimanyi oba oli basobola omukolera passport ng'ali mawanga ng'ate agimukolera ali wano kubanga okusinziira ku process gye tuyitamu ndabanga ekitasoboka mu kusooka byali bisoboka kubanga nange passport gye nasookera ddala okukola nawaayo obufaanani ne bankolera ne bandeetera ndeeteri gye wayitiramu mu kampani ogenda e Buwarabu kyali kisoboka biwulire ebyo naye wala baalinga Saudi ne babaleetera nga passport ng'abeere Saudi n'agamba mundeetere passport n'osasula esente n'owaayo obufaanani ne bakuleetera passport gwolowooza ezo passport ziba mu makubo matuufu saamanya naye nga naye yange nagifuna ey'amakubo amatuufu era ng'eri origino ne baginkozeseza kuba batukozesa ne interview n'ogenda n'okola ne interview ne bakubuuza bajjajjaabo interview nga y'abanaku abagenda ku passport ng'okozesa n'osasula emitwalo 15 nga gwe okozesa ki naye nze mu ebyo ebiseera nali nasasula emitwalo 25 passport bagindeetera we nalindi express nga sikoze interview naye saa kakati ndowooza ebintu byakyuka ate ffe kye tutamanya kirabika byali byakyuka naye ono n'atatugamba ffe ne tubeera nga tumugamba munnange tuwe passport zaffe n'agamba lala obudde bwe siina naye passport bazikola ki bazimala nti budde bwatalina genda ku passport office naye nga passport zakola ki zafuluma munnange njogera ye kwe nasinziya nenkola ki nemukkiririzaamu nti ayogera bituufu kakyenva mugamba nti nyina obwana bwange buyina we buli naye obwana bwange buyita mu mbeera mbi yakusoomoozebwa nandyagadde nabo wekiba kisoboka okutambula nabo ntambule na kiki kyoyogerako ebyo kampuni byekola erabirira baana kubanga eri under world vision UN etwala baana kampuni ki UN yaŋŋamba tuli mu kampuni gye bayita UN oyo dokita bawa jasi jasi gw'oli naye eri yaŋŋamba abaana tubatwalira ddala ekyo obadde tokimanyi ko nze mbadde sikimanyi ne mmubuuza kati kyetaagisa ki kyava ŋŋamba bafunire passport olabe oba bajja sigala funa passport abaana nabo bakozeseze kyenva mugamba nkolera research ombuulire passport etali express sente mika gye nsobola ogikola ki ozikozeseza kati bwe yambuulira nambuulira nti osobola osasula mmeka buli mwana mitwalo 25 ne bakufunira passport kubanga nali nkyaliyo nga ngenda kujja mu mwezi gwa 10 nga nkyaliyo emyezi emeka emirala 4 kubanga nali namugamba nga wabulayo emyezi 4 ng'oyagala ojje wano nga ne passport z'abaana ziwedde nga naawe eyiyo weeri era wenyini nenkubya taata waabo ne mulagirira birth certificate gye zaali ne bagenda ne bazijjayo
taata we n'abinsindikira kubanga yali alina essimu ya WhatsApp. Ne babinsindikira olwama obinsindikira ne mbisindikira dokita n'ambuuza information ne mugamba information eyo eri ku birth certificate y'omwana omu kubanga omwana omu yali talina birth certificate ono omwana asembayo obuto. Information yemu kubanga taata waabwe yaki y'omu gy'oba ojjako abaana kijja kukola kijja ttambula bulungi. N'abijjako byonna n'abikozesa. N'angamba passport z'abaana zirinde mu wiiki 2 zigenda kuba zifulumye. N'angamba naye ne passport z'abaana sindikirako transport. Awo wennyini namusindikira emitwalo 25 transport w'abaana kubanga namusindikira akakadde kamu nga kwe kuli ne transport w'abaana. Abaana bameka? Abaana 3 okubakolera passport. Kati awo n'osindika akakadde? N'ensindika akakadde nga kufikako emitwalo 25 ezize transport n'ensirika. Ne tutula ne tulinda passport ne zigaana okulabikako. Mba nkyali awo Hairati najja n'agamba Jasi mbadde njagala nange okola passport naye nkoze ndya ko Jasi kyava mugamba dokita atukolera passport nze nera mu passport zaffe dokita yaziina ali n'ekirabo batutwala nawe bw'oba okozesa basigaze passport kubanga batutwala be bantu abatuufu. Hairati ng'akwata emitwalo ameka abuuliriza ng'amugamba passport ejja kufuna ya mitwalo 4 ng'akwata ng'atopingira dokita mitwalo 5 10 transport akole passport ya Haira nga tusirika njukira ezo passport ziweze meka si 6 nga tubeereyo nga tusirika input nga tumuteekamu nze nga nsaswa million 5.8 input owange input wano otegeeza ki mayi bw'oyogera bw'otyo oli atulaba ayinza okubula sente eziringa ez'okugula omulimu ye input omulimu baŋŋamba nti nyina oteekayo $5.8. Olwogula muri mu South Africa. Ngula muri mu South Africa. Okyali Saudi, olina okudde Uganda olyoka ogende South Africa. Oteekamu ne bakukkiriza ne balabanya nti oli muntu mulamu. Okkiriza kye bakoze eki. Nenziteekamu $5.8. Ezo ku $5.8 nasindika $6,000. Afune ne sente ezikola ki? Ezijjayo. Kwali kusigako $2,000. Nazo nenzimusindikira $6,000 neninda kati tuba tukyali eyo nga nzimaze Danloy kyava atandika bannange muli eyo emirimu bagenda bakuba fayini mukomeewo nga buli lwajja ku ssimu ekigambo kyayogera mu kamwake mukomeewo. Danloy ye muzungu? Ye muzungu. Banange mukomeewo dokita n'atukubira nze munkyayisiza omukazi kati anteeka omukazi munyiivu nnyo omukazi agamba muganya okomawo lwaki temukomawo just kyava ngamba lamula omukazi munyiivu ayomba ku makya lwaggulo agambye atukubye ne fayini yasooka gikubaani Haira ne Jasi. Haira bamukuba $7,000 mweji Jasi ne bamukuba $85,000 tebasasula. Netugamba tumala kukomawo tutuuke wano tuuke bali olwo pressure eyo passport muzirabyeko mu bifaananyi? Tetuzirabye nako wadde ne mu kifaananyi tetuzirabyeko naye tuli ku pressure ya kukomawo. Kyava ngamba gwe wagamba otwala n'abaana naye abaana tobasasulyange ne mugamba ngenda sasula abaana nga ntuuse e Uganda esente enzija nazo. Kyenvanjiramu bwe nti olw'okuba nti twali twatoloka nga tetuli mu mikono mituufu. Of course twabusi tuzibusawo obutono bwe twali tuyina nga twetwanga twekasuka mu kifo polisi wetero kwatira polisi ng'etuyola ng'etukasuka ku deportation. Eyo batusiba naye najojobya n'ebbeere tewali kakerenda koomira. Emmere baleeta muceere nnyama omuceere nga gulimu ennyama omuceere nga gulimu enkoko ku makya ne babaleetera adasi nga kuliko kubza. Adasi bwe buno bukawo buno bwolaba obwaseemu naye enfumba eri gye bafumamu obwo bukawo obwo obwaseemu nga buli lunaku bye balina otuleetera nze ne mmala wiiki nga sirya ne mmala omwezi nga siritadde emmere mu kamwa wabula lwe baba baleeseeyo ka juyisi nga kenywa n'amazzi
ng'embeera yonna yanyiwa nga ninga agenda n'okugwa eddalu kubanga natuuka ekiseera nga sikyategeera. Apoliisi ne bajja ne batufulumya bankuba emiggo ne baŋŋamba kiki ekikugaana okulya. Ne mbagamba bannange appetite siina. Ne baŋŋamba oba oyina oba toyina oteekwa ogirya. Bankuba emiggo egi ate abeeri tebakubisa buno obutiititi bo babyana gali agati ng'ekiri ekyolweyo ate nga ganene ga batuuni kyakusimba mu mugongo n'akikusimba akabyana n'akikusimba waakusimbye. Ne bw'omunyonyola ndi mulwadde bannaye mbadde nsabayo amakerenda tayagala kumanya. Natuuka ekiseera n'enjuza n'ekiteeteeyi bwe nti nga mpisa ebbeere lino wabweru balabe ebbeere nti ndi mulwadde tebaagala mmanya. Twamalayo roughly emyezi egi 2 ku deportation eyo. Naye ng'embeera gy'oyitamu ekifuba wano eno kigenda ne kikwata nga bw'olaba nti amakomero ge Uganda galimu ensekere, amakomera ge Saudi galimu kifuba na ssenyiga. Ate kiri ekifuba bwe kikukwata wano eno toddamu kwogera, toddamu kukolola kubanga oluba okukolola obanga abaluddeyo amabwa gonna otandika okukolola n'obalula amabwa ga muno n'oleeta omusaayi wenna n'oyisibwa bubi. Kati nga mbeera awo nga nfaanana ng'agudde eddalu. Ate eri embeera y'eri nzibu nnyo, nzibu nga bw'okiwulira. Kati awo Mukama we yatuyambya ne wajja omuvubuka bamuyita Ddiini. So myezi 2 oli mukomera? Bamuyita Ddiini oyo. Ate toba na ssimu, essimu bazikuggyako. Obeera toyina communication yonna. Obeera yeeyo bw'oti ate essimu bw'ogenda nayo ne bagikuggyako ne bagisuula mu kasasiro. Tebaagala mmanya. Kati ne wajja omuvubuka bamuyita Ddiini nasoma naye. Ddiini kyava ndaba ne mulaga ebbeere n'aŋŋamba. Naye ng'akolera eyo? Ye akolera ku deportation. Ddiini ye yannyamba n'agamba nteekwa okulwana ofulume lino ekkomera. Ddiini yakola bukubirire olwaba okundaba weeks 2 ze yandabiramu nali baali bamaze okututikka. N'ekigurupu kyange kye nagenda nakyo nagenda ne Jaasi ne ngenda ne Hairana nti baba tuwanguyiza tukomewo nga batutikka nga tukomawo. Olwaba okutuuka wano n'osooka okwejjanjaba awo dokita we twamukubira ne tumugamba tutuuse. Nze nali simanyi nti dokita yali talabangako Jaasi maaso ku maaso. Kyo nali sikimanyi. Naye nkimanya ku olwo ne mubuuza tomulabanga nako kubanga nze yagenda okunona dokita ku kkubo kwe yali Jaasi n'asigala ewaka nga yeekolako. Olwaba omutuukako dokita kyava mbuuza Jaasi ali atya konzi gyali gwolowooza ali atya yakyukako. Kyava ŋŋamba simulabanga nako. Ne mugamba wangi taata badde manyi nti okuva dda abadde mukyalawo mwayagalako bikimu buli kimu. Ne muleeta ewaka twali tupangisa nnyumba ya 2 rooms. Bwe yatuuka yasanga tumaze ofumba ng'abaga boolaba bamwetegekedde. Ke kali aka audio k'owulira nti ng'ayingira ekikomera ky'ennyumba yaffe essimu ye n'eva mu ngalo n'ekola ki n'egwa n'eyatika. Bannange essimu yeeno yayatika ku olwo ng'ayingira ekikomera eyo essimu n'agitulekera anti ku olwo lwegwa n'eyatika ng'ayingira ekikomera n'asikola ki n'atuukamu n'asinkana kubanga bwe twali tuva e Saudi nali neegulidde n'essimu nejja asinga mugulidde essimu bweti. Kati nze nga nyinayo n'essimu endala nze eno nali njigulidde mutabani wange omukulu ne ŋŋamba eno essimu ejja kukozesebwa mwana wange abeere ng'azanyirangako geemu waba abali waka ngamba kubira amasimu neeyo gye tugenda kubanga abaana olina okuba ng'omuwuliza na ssimu. Ŋŋamba kangi mugulye kubanga eno ekola yanambulya banne ekibafaako kwe kugigula. Kati tuba tujja waŋŋamba nti Jaasi ali atya afaanana atya kyenva mubuuza Jaasi gwe tomulabangako maaso ku maaso. Naŋŋamba nedda. Neweekangamu? Neekangamu. Nensirika ne mutwala ne mutuusa ne mugamba Jaasi wuuyo. Kati awaka waaliwoko abaana ba Jaasi baali 2.
abaaliwo ku olwo kiseera. Kyenva mugamba oyo mutaani wa Jasa asembayo nze abange tebaaliwo. Oyo yaddako ono kwadda. Ko Jasi gwe omunnyonnyola abaana abatali babo. Linda abawe banajja omunnyonnyole. Ne mugamba ate awo nkoze ensobi ki? Kyanyiiza. Nze ndowooza nsanyukidde muntu munnyonnyola ku baana. Kumbe Jasi bimukola ki? Ayagala ayinza oba yali yamugamba talinaayo mwana. Nze yali yamugamba kubanga yali ayogera mpulira. Naye saamanya lwaki bano abaana yali tayagala mba mwanjulire. Nze n'ensirika. Kati ne tubeerawo. Nali manyi dokita agenda bafuneko obulamu bwabwe nga bw'omanya abaagalana. N'aŋŋamba agenda sula bagenda beerawo. Kyenva ŋŋamba kanneetegule ki ekisenge kubanga twali tukisulamu nze ne Jasi. Nze ne nnyingirawa eddiiro ne mbalekera ekisenge. Ne tubeerawo kati awo dokita kyava ŋŋamba lamu olina okugenda otandike treatment. Awo nali nnyina millioni zaali 4.5 nga sinnabasasulira ki baana. Kyenva mugamba kansooke nsasule input w'abaana. Input w'abaana yaŋŋamba buli mwana ajja sasula 65,65 kubanga passport nali nzimaze kati n'ebirala ebinajja nja kuba mbisasula ki mpola mpola. Olwo oyagala abaana nabo bagende South Africa? Ngende n'abaana bange. Ate ekyasinga okuntengula baana. Bwe nawulira nti ngenda ttambula n'abaana. Awo nagamba nteeka okufiirawo. Tambule n'abaana bange. Abaana omanyi omwana akulidde mu nsi ezo nga bw'abeera. Nenteekamu mangu nnyo. Era olwaba okujja ne muweerawo essente z'abaana. Input w'abaana 65,65 nenzisasula. Kati ne tubeera awo ne Ninda. Kati twali tukyali awo nga tukyali mu Desemba kubanga twajja Desemba. Desemba mwaka ki? Desemba gwo mwaka oguwedde 2021 we twakomawo. Kati ne tubeera awo n'engenda nenzibayo abaana ka dokita yali amaze awo okugenda amaze omusente n'agenda. Abaana obabba wa? Abaana ngenda mbajjayo ewa taataabwe yali yabannyima. N'obabba? Ne mbabba. Ate abaana already baali mu mbeera mbi kubanga twatuuka essaawa emu ng'omutabani wange omukulu ali mu nnimiro alima. Ey'akawungeezi gazigenda mu ssaawa 2 ng'ali mu nnimiro alima. Ngera nga n'abantu bagamba lamula obwana bunone, obwana buli mu mbeera mbi. Abaana nga bali labika bubi nnyo. Olwo banona wa ku kyalo ki? Banona wa taataabwe Mukono mu Kigombya. Ne mbanonayo. Ne mbaleeta. Kati ne mbatwala ne mbakolera shopping nga bw'omanya abagenda ebweru essanyu eriryawo mu nju olitegeere ssente sizifaako. Jasa atwalako n'asindikira maama we n'atwalako n'asindikira taata we. Kyava ŋŋamba agagenda mu kyalo. Siina buzibu. Already nava eri maze omulaga nze ku ssente tuli wamu. Tukozesa wamu siina buzibu. Tuli bumu. Era taswana kuvayo n'agamba lamula yampisa bw'ati ku kyessente. Awo aba nnimbiridde. Kubanga na buli kimu nakisasula ennyumba buli kimu. Nga n'okulya essente nga bwe nzijjayo akakadde mu waaka 5 n'ensigaza 5 mu nsawo. Ne mugamba tusooke tukozese ezizo z'olina mu nsawo. Bwe ziggwawo tukole ki? Tukwate ku zino. Nga bwe kityo bwe kitambula. Nga bintu bitambula bulungi tugenda. Kati wayitawo ebbanga. Ndaba wayiseewo omwezi olw'okuna lukya. Bwe lwaki olw'okuna ennaku z'omwezi zaali omwo mu 10 mu 16. Abaana tubalina. Lwe baali babasuubiza okugenda okusitula. Naye nga ne passport temunaziraba? Tetuzirabanga nako. 16 Desemba 2021 olw'okuna ne batugamba lwe tugenda. Naye ng'ennaku z'omwezi zaali mu 12 14 awo. Danloy eyali omuzungu nga yakomawo naye Uganda n'agendako wa Kenya. Waliwo abawala be yajjayo baali bawala oba baali babiri. Nze namanya ko aba babiri naye saabalabako.
abawala abo ng'akomyewo nabo wa muno e Uganda n'atugamba tusimbula ekibinja ky'abantu 8 kubanga ffe twali 6 wano e Uganda twali tusimbula ekibinja ky'abantu 9 naye aba tetumanyi era kye tuneebuuza abalala abali luddawo abaali batambula naffe oba bo baatambula nga ffe abaasigala kati mu eyo process ne batugamba omu yafudde yali mulenzi yali ali awo mbu n'afa mboba yasala kubo n'afuna akabenje n'afa era ne bagenda ne bamuziika ne ŋŋambako n'abeewaka waliwo yafudde naye ekifo banoonyezaamu omuvubuka era nga step mother nga yagala teekayo essente omwana we yaba akigendamu ne tubeera awo tulinda kati ne batugamba mbu nno tugenda lwali lwakubiri ne tulinda tugende ne batugamba tusimbula lwakuna olwokuna olwatuuka ffe ne tulinda tutambule ne tulinda batukubire essaawa 4 ne ziyitako ne tupaakinga n'abaana ne batugamba bagenda kujja batunonere mu mmotoka ne tukubira omuwala bamuyita Hairat gwe twali tugenda naye gwe nava naye era ku deportation ne tumugamba wandize ne tubeera wano ewaka eyo bajja kutawaana nnyo okujja okukunona ate wano tuli bangi jangu wano Hairat n'agamba kubanga ye yali abeera Busia gye yasimbula n'avaayo ekiro ekyo olukeesa olwokuna n'agenda n'abeera eyo ewaabwe ekifo nkyerabiddeyo eyo ng'ewa Bobi eyo emunyonyo gye yali agenze nga gy'abeera ffeno tuli eno tulowooza banaatujja tugende tunonaani Haira eri gy'abeera twalinda ne bukya n'otwesa twebakako neŋŋamba ennyonyi engoye zonna zaana ze bali balina okwambala zonna nali nzisuziza mu katebe muno n'engatto kasita balinnya we bati pa ng'abaana mbagamba musuuleeko engoye emmotoka ezze ngoye zaasula mu ntebe muno ne tulinda ne twala ne twebaka tukubira obesi ne tumugamba yagamba amutulindemukko tugenda babuulya ekiddako ne tubeera awo kyenva nkubira dokita ne mugamba dokita nga tebazze tunona kiki ekituuseewo kiki ko dokita n'aŋŋamba ekituuseewo ekireese obutabanona mugenda nze nkimanyi muli mutima mukolaki mugenda kyokka ng'amanyi sabotage bye yakoze byonna byonna abimanyi naye ali eno atukakasa nti mukolaki mugenda nensiriika kyenva ŋŋamba jasi dokita ng'agamba mbu tugenda naye ate bano nga tebalaga sayini eraga nti tugenda jasi kyava ŋŋamba ne dokita ebisinga aba tabimanyi olwo ye amaze okwogera naye kyenva nkubira Haira ne mugamba Haira ki ekiriwo lwaki tetugenda Haira n'aŋŋamba mwana gwe simanyi naye ngenda kwambala enkya ngenda kujja eyo ewammwe ne tubeera awo wayitako ennaku ezibiri Haira n'ajja olwo tebalina kye baatugambye dokita bw'omukubira kugamba mugenda wabula n'addamu kuwulira nga dokita atugamba nti ali ku kitanda mulwadde nnyo dokita ate nga mu ebiseera twali tugenda naye wabula yenaddamu owulira mbu dokita ali ku kitanda mulwadde nnyo kyokka ano wesitakunyumiriza nti dokita bwe yajja yagenda n'essimu yange eno n'agireka yagenda nayiyo ate n'atagenda naye girlfriend we yali ayina essimu nga Hawaii neyange yali Hawaii naye ya girlfriend we nga erina omutwe gwa 32 ng'eyange erina omutwe gwa 163 kati kwe kusalawo atwala eyange nnene kati mandi awo tubeera awo mpulira mbu tugenda tetukyagenze kati kyenva Haira ajja Haira ne mugamba ne tutuula ebweru nga tetulina jasi kubanga twamanya nti kati kino ekintu tukiggyemu omukwano tusooke tukiteeke ku level eddako essente ze tutaddemu nnyingi ki ekituuseewo kyenva nfuluma ne Hairat ne tutuula ebweru ne mubuuza Haira ki ekyatuuseewo lwaki tetwagenze Haira kyava agamba ekyo kye njagala nanti tunoonyereze tuzuule zino essaawa lwaki tetugenze Haira kyava akola ki alindako we bwatuuka ekiro waliwo omwami bamuyita Opesu Godfrey twali tulina enamba kubanga ye
bayirawo wenkubuusiza awo makati awo mu process awo ey'okutugamba tugenda nga naye tebanaatuwulira visa oba efulumye ne baŋŋamba temulabanga ku passport visa temunazirabako ne baŋŋamba nti nze sijja sobola kugenda lwa nsonga ebbeere eddwadde bwe batyo bannyonnyola nti nze bwe mba njagala okugenda nyina osasula $5,800,000 endala ez'okusasula omusajja abakola sikaani ey'ekicupuli eraga nti nze siri mulwadde eyo sikaani eyo baŋŋamba nyina ozisasula mu prosesi y'okunsaba essente ezo nali siziyina siziyina nimba nyonyola nzi sente siziyina ne baŋŋamba oteekwa ozisasula ate visa yafulumye y'abantu bameka 6 ffenna tetusobola kulekako omu visa eba eyonooneka n'olwekyo yiye sente osasule sente nakunyonyodde nali nazimbayo obuyumba bwange mu maaso maduuka 2 emabega rooms ziri 4 nali sinaabusereka kyenva ŋŋamba dokita ennyumba zino lwaki sizentunda ne zimpa sente nensasula nensobola okugenda sente zikolwa mulamu nenoonya abakasitoma ne babula nenoonya abakasitoma just n'atandika okunoonyeza nga buli gwasanze amukola amugamba tutunda ennyumba ate mu process eyo tuwe tetukyalina na 10 wadde n'ekyokulya ewaka tuwe ziweddewo essente nga nayo ekyokulya waka tetukyakiyina ng'era nga tukubira dokita ntumwegayira tetulina kyakulya n'atugamba ngenda basindikira essente zabadde bwe ziti nga ebyo byanyonyola jasi nga nze tabinyonyola nga abinyonyola jasi nga yabiwuliriza nze ne mugamba naye jasi dokita abeere serious atugamba ati agenda tusindikira nga tasindika mbu netiwaka teziriiyo bw'oba kyono tekiriyo nga byatunyonyola kati awo mu process eyo kyenva nfuna omuvubuka n'akwata ennyuma n'aziteeka ku Facebook bw'aziteeka ku Facebook n'akola ki ng'azinoonyeza akasitoma dokita kyava aziraba ng'ali ku Facebook n'amugamba nze ng'olwo siri ku Facebook esimu eno esimu yagiyina eno esimu omutwe gwayo mutono guli 16 tegugenda ku Facebook bw'oteekayo esimu oba olina okuyiwayo app ennyingi ezimu kati kyava ŋŋamba laba ennyumba zo bazitimbye ku Facebook tebakubba biki ne mugamba nedda ndooza muvubuka agenda ozitunda yazitaddeyo kanoonye omuntu asobola ozikola ki ozigula speed okakano olwo pressure nnyingi gye baali batuwadde nga batusuubiza okugenda nazitunda $1,000,000 kitundu kyekyo ogenda bwoti n'okiira y'ekifo nga nkyerabye matugga muno mu matugga mu matugga naye kavule ekavule gye zaali nensuna $1,000,000 ziveewo nfune sente awo sente bwe nazifuna nenzireeta n'otunda ploti omulina n'emizigo $10,000 nyanguye tusobole okugenda ate no ngenda kolese ate ngenda n'abaana bange abaana bagenda somera bweru awo tolabawo poyinti ngamba kansasule nensasula speed $10,000 nasindika ku simu y'Obesu Obesu yani Obesu Godfrey naye akola mu kitongole omwo ekya dokita so kitongole kye kibatwala ekitongole ne batugamba ffe tugenda kukolera Underworld Vision Children's Foundation mwe be baali batwala nensasula olwamala okusasula nemmanya nti buli kimu kimaze okukisasulira neninda kati batutwale nga ze tebalina na 10 kye bamanja passport nazisasula dda buli kimu input w'abaana buli kimu olwo bansabye we natunda ezo sente ne baŋŋamba nyina osasula hepatitis ne musasula nyina omusasula w'abaana buli omu namuteerayo $25,000 21 ne baŋŋamba nyina obasasulira yellow book abaana tebatambula na yellow book waliwo obutawula bwe batambula nabo naye babutunda $30,000 ne mbusasula ne baŋŋamba naffe tulina okuba ne hepatitis biki byonna ne mbisasula ne baŋŋamba nti buli mwana nyina okuba nga muterekedde akakadde kamu kessaayina
ne baŋŋamba genda ogulewo banka bikimu byonna ne tubigulawo byonna buli kye baali batukoonerako nga tukikola nga tusigadde nga bo be tubanja okututwala ffe tutuukeyo tukole emirimu tufune ssente tuwale n'abaana basome ne tulinda twalinda awo hayira we yajjira hayira bwajja n'agamba naye ebintu bino nga bigaanye zaali ziwaya ssaawa 2 hayira n'akubira Obesu essimu Obesu yali agitaddeko Obesu Danloy bwe yali mu Uganda essimu y'Obesu nga tevaako Danloy bwe yalinya n'ava mu Uganda essimu y'Obesu teddanga nako nabuno bwaka oba yalinya n'agenda oba ki ekiriwawo tetumanyi essimu y'Obesu teddangako ne wooba oyagala onyo togikubako neeyitamu netubeeraawo kati hayira tukwekubira Obesu n'amukubira bubi nnyo Obesu n'anyiiga n'agamba lwaki otuyita omufere lwaki otuyita bayaaye Obesu bwatyo bwe yagamba mbu hayira bw'abayise naye nze saakiwulira nze nganze yali ayimiridde ne hayira nga tukuba amasimu saakiwulirako nga hayira akyogera naye ye Obesu yavaayo ng'agamba lwaki ogamba tuli bayaaye lwaki ogamba tuli babbi biki bagenda kuddiza ssente zo gw'okiveemuko hayira muzinzirize nkiveemu kubanga mpulira mbikooyi n'agamba Danloy ajje online njagala kwogera naye Danloy olwaba okujja online ku makya ssaawa emu n'atugamba dokita yakozeseza passport enfere tewali n'omu alina original passport yagenze n'azijjayo ng'azitwala kuziteeka mu gundi visa zonna passport nga nfu era ne information nziyina kuneeno mbu zonna nfu ne tugamba kati ki ekiddako n'agamba waliwo ŋŋenda basayiningira essente buli omu bamuwa obukadde 2 okozese passport ofune ne ssente ez'okukozesa nga ki ewaka by early January mugenda kuba mukola ki mutambula buli omu wanaaba alina ki passport twagumiraawo obukadde n'abusindika kati ne wayitawo olunaku lumu ne tulinda basindike ne batugamba ne tukubira Obesu n'agamba yafulumizza gundi cheeki naye cheeki emakiwalinga oluvannyuma lw'ennaku ezi nya ne tulinda ennaku nya ziyitewo ate ennaku nya zigenda yitawo batusindikire ssente na buno bwaka cheeki yagaana okumakiwalinga tetumanyi ayina essente tetumanyi kisooka tetumanyi kiddako Danloy ne muterayo message ku WhatsApp ne ku Facebook. Ne mugamba njagala ki? Njagala ssente. Tetufunanga ssente kwesa passport. Olwo nno ffe tukyalina essuubi ery'okukola ki? Ery'okgenda. Era nkubuulira bino ebigambo ne saakati essuubi terinzigwangamu. Omanyi ojja genda. Manyi ŋŋenda genda naye ate ŋŋenda genda ntya. Kati essuubi we lijjidde okunzigwamu nga ndaba ebbeere linfuukidde ebbeere. Ligenzeeko n'akazimba kaagala kubaluka kwe kumanya kituufu kirabika tetugenda genda n'ejjanjabe kati kwe kugenda ku kansa awe Mulago bancekinge bambuulire bwe bamaze okuncekinga ne baŋŋamba nti neetaaga $50,000 okutandika treatment egyo $50,000 kugenda mu MI biki okitegeera ogenda mu MI bancekinga omutwe bancekinga omutima bancekinga ebyenda ebiwoowoolo balyoke bamanye kansa ali mu grade ki kati basobola kumbulya grade zendimu lwa nsonga siina ki sinabagenda mu ebyo ebyuma naye ssente ze bansabye siina na gye nzijja ogenda mu ebyo ebyuma neebuuza kati ki ekiddako abaana bo batudde tebasoma ekyo nakyenenyezza kati ninga omuntu atakolangako wano wetubeera omwami ow'edduuka oli gw'olabye yatuwaawo ndi ku 0 point n'ekyokulya tetukiyina era abaana mbafumbidde buugi bwe banywa naye neebuuza kati ki ekisooka ki ekiddako dokita bo essimu ze tezibeerako bw'omukubira essimu teziriiko Danloy twabadde essimu ye waliwo omukwano gwange ayina anko we ali ebweru oyo mukwano gwange gwe nawe ennamba ya Danloy ne mugamba nti mukubirengako akole ki ajje online twagala kwogera naye yamukubira luli olwasooka yajja online n'atugamba ngenda baddize ssente zammwe mwenna temukyagenze emimo tegikyaliyo koffe kaale kati ate essaawa yakakati
yatugamba agenda tufandinga atuddize sente zaffe takyali online naye wonna muganda wange yaŋŋambye tubalemu wonna awamu essente ze waakateekamu bwe twabaze ebitono bye nabadde nzijukirako nga naakateeka miliyoni 17 mu emitwalo 40 naye ate bwe mbadde neebaze ne nzijukirayo ne ssente endala ze nali nateekamu naye zonna ndabya nga tewali ssuubi. Kano eno kengedde ne kano kengedde bwagala kubaluka baŋŋamba kansa yasinga kulya wano ku nnywanto kwe yasinga okulya kati byagala kubaluka. Ne wano wenkutte wokka mpulira nfa bwe ndita bwe nti bampulira obulumi obw'amaanyi dinnumira ddala sobola kwambala kaleega dinnumira ddala. Lino lye likwetaagisa emitwalo 5 zine 5 okutandika chemotherapy kati we mala chemotherapy baŋŋamba nyina osasula miliyoni 2.5 okulisalako. Kale.